ntuuseeyo ko okusaasira ku muganda wange nga omanye embeera we ntuuseeyo embeera nga bwebadde ffe tuli basajja baganda bawano kya buntu nnyo munno ng'ali mu buzibu nga temulina mbiranye nnyo y'amaanyi olaba ne gwe mulina embiranye ey'amaanyi era mu nnaku waakiri ebagatta so next today nengenda mulabeko awamu ne his excellency we tutuuseeyo ng'omuntu omugezi oba olengera wala kakati nno olunaku olw'eggulo nga bwe mwenna bwe mukimanyi omukulu his excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi wamu ne King Sir ne ttiimu yaabwe yonna bagenzeeko ku ddwaliro e Nakasero okusobola okulaba nga mwanattu balambula ku Dr. Jose Chameleone. Wabula bano tebafunye mukisa gulaba Dr. Jose Chameleone olw'ensonga ezimu eziri mu katambi kano kengenda okuzanyira. King Sir ayogedde ensonga kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Kuba tugezezzaako okwagala omulabako omanye okuwona kintu kyanjawulo. Obujjanjabi eddagala likola naye oluusi n'obuntu n'ebigambo bye bagamba n'okugumya abakuwonya kwegamba n'abasawo okumanya nti oliko ababo kintu kikulu nnyo nnyo. So kitututte ffe ng'abantu okuba in solidarity awamu ne muganda waffe. Era ne gye tuli tukyamusabira asuuke bulungi. Naye we tutuuseeyo embeera nga bw'ogimanyi musooke mulindaawo katujje katini tusanze awo muddemu katukomewoko katini yeebakidde ddala ne tugamba naffe twagala omulwadde akole ki awummule aye tubali tukkirira amadaala nti ate kati mujje netugamba awummule mba mumuzukusiza mumukaka akole ki addewo awummule yebadde embeera. Statement gy'ovuddeyo n'okola bannange wawaziza social media ebadde etegeeza statement eyo nja gyogerako era ngitadde mu waiting awo eno tuli mu kusaasira muganda waffe naye abajjanjaba abalwadde nabo bambi babeere n'obuntu around omulwadde nekyabayirabidde nti ono muganda we osobola omujjukiza n'ogamba muganda we yaza okukola ki okulabako ffe tuli bantu kya buntu nze newenzire baffe bajja kumbuuza muganda we wamukyekinzeeko so gwe mutima mweŋŋendedde era ebibaddeyo bebyo byendisivinze era ku mutima byenkoze ki byentutte mwebale nnyo baganda bange. Yes, kale nno embeera bwetyo bweri side zeeyo kansubira omukulu oyo mumwewuliriddeko ye King Saha olunaku olw'eggulo eyagenze ne President Robert Ssentamu Kyagulanyi okusobola okulaba nga balambula ku Dr. Jose Chameleone. Wabula bano olwavuddeyo mu ddwaliro omukulu Robert Ssentamu Kyagulanyi n'agenda n'apostinga nga awishingira Jose Chameleone a quick recovery naye n'agamba tebasobodde kubeera nga bamulaba. Naye ate ye King Sir era yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo posti eyo gye nkuteereddewaawo ng'agamba nti tufane naye ŋŋenda kubanyumiza Luxury patient okitegeere okategedde akantu ako kati wali ke babadde bamubuuzaako mu interview nti eno posti yabadde ategeeza ki kwegamba alabika yadde alina kyategeeza kye tutanaba kubeera nga mwana tutegeerera nga yalina okujja akitunyumize nga bwe yagambye nti ajja kujja akitunyumize. Era twabadde tuli awo mu kiro omukulu Dr. Jose Chameleone ne wabaawo omu ku ba admins be abalwaninga page ye ne babaako posti gye baatadde. Posti yeeyo ku screen yo ndowooza ogiraba yeeyo posti gye baatadde naye njagala okugamba nti posti eno yamazeeyo eddakiika 3 zokka ne bamala ne bagidiriitinga. Posti eno yayogezza abantu ebintu bingi ne balangira Chameleone ebisongovu nga bagamba ekyamazima si musajja mwangu wadde yadde n'akatono. N'abalala batandise okulowooza nti weewa dokita yandibanga mulamu era nga bagamba okusinziira ku bigambo ebyabadde mu posti eyo ekyamazima Chameleone aleke yagipostinze n'ogipostinga kuba omuntu eyagipostinze yabadde n'obusungu obw'ekitalo ate ng'obusungu obw'ekitalo obwo alabika abadde alina gye yabadde abuweereza ate ffenna nga tulabayo gye yabadde abuweereza bano ababadde bazze okumulambulako mu ddwaliro. Kyaleetedde n'abantu olowooza nti oba Chameleone mulamu ng'eyo posti ye yagikoze. Posti tugenda giyisaamu mpola naye nga yo yayogezza abantu bangi nnyo obwama nga bagamba
omusajja omulwadde admin ebyo asobola atyo biwandiika. Positi ng'erimu obusungu bungi yandibange yagikoze si admin wabula nga Kamiliyoni mwennyini ye yeewandikidde positi eyo. Positi eno yabadde egamba nti we wish to extend our appreciation to all Jose Chameleone's fans for the prayers and well wishes for him upon this time as he is hospitalized in critical condition. Our prayers will be heard. Let's keep strong together. We also thank Nakasero Hospital for doing their best professionally. Posti hiyo njikuteredde wao tuli mujisoma mpola mpola. Era nayongerako n'agamba we also would like to inform some individuals that this is not a show where you come for sake. You won't be granted access because of your selfish interests in this time. We are only expecting friends and fans of Joseph basubira mikwano gya Kamiliyoni gyokka mpozi n'abawagizi be okugenda okumulambulayo. Kati awo tetumanyi King Saaki abadde anoonyaayo. Ne bawunzika nga bagamba abamu mwewummuzeeko temuzungira yeeno. Okawulidde ako, abamu mwewummuzeeko temuzungira yeeno. Posti eno bagitadde mu kaseera nga His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi ne King Saa nga bakavaayo mu ddwaliro. Mwenna abagirabye posti eno bagitadde kiro. Okusinziira ku budde mwe bateeredde ebbaluwa eyo olabirawo ddala nti babadde bagiweereza Bobi Wine ne King Saa ababadde bagenza okubeera nga babalambulako. Eyo ebbaluwa kugambye yabaddeyo eddakiika 3 zokka ne bamala ne bagidiriitingayo. 3 zokka ne bamala ne bagidiriitingayo. Naye nga bw'omanyi social media ekintu ne bw'oba okitaddeyo seconds bu seconds omwana aba yaka screenshotinze dda ng'akalina gwe ne bukakwata n'okajjayo baba already baakafunye dda. Era kaako bo baakadiriitinzeeyo naye already kaatambudde dda. Abantu babadde bakoze eki? Abantu babadde bakalabye dda. Nga bwe gambye basembezeyo nga bagamba abamu mwewummuzeeko temuzungirayo nnyo. Ekyo kyokka kiraga lwatu nti King Saha Bobi Wine bonna bakoze eki? Babaganye buganyi okulaba omusajja. Babaganye buganyi okulaba Kamiliyoni. Ye ensonga neeriwo. Updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako. Wabula nga waliwo ne bitandise okubeera nga bitambula nti omusajja yandiba nga si mulwadde ensonga lwaki mbu bamugaana abantu okumulaba. Abantu bajja kuvaayo boogere amazima nti omusajja si mulwadde nga bwe musuubira. Waliwo ebigambibwa mbu kabaddi. Ngenda bikuleetera mu vidiyo eddako. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.